Ku Sande ab'ekisinde kya PRU nga bayita mu Ssaabawandiise David Kabanda baasemba omubaka wa West Budaama Jacob Obotho okuvuganya ku bwa Sipiika bwa Paalamenti ey'e12. The command says that he become the Speaker of the 12th Parliament. Mu makati ga wiiki baasemba n'abadde omumyuka wa Sipiika Thomas Tayibwa addemu okuvuganya ku kifo kino. Kyokka olwaleero olukiiko lwa NRM olw'okuntiko olwa SEEK olutudde mu State House Entebbe bino byonna lubiyiye. Mu lukiiko lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya NRM eky'ebyokulonda akulira akakiiko k'ebyokulonda Dr. Tango Doy ategeezezza nti SEEK bw'etudde esazeewo akakiiko kategeke okulonda ku bifo bino byombi. SEEK resolved that since the Right Honourable Anita Among had withdrawn from the race and had written to the chairman of the party a letter which was read to SEEK, there was need to start the process afresh. Abeegwanyiza ebifo bino baweereddwa lwankyaluka okweyanjula eri akakiiko k'ebyokulonda baweeyo ebisaanyizo byabwe era SEEK esazeewo nti okwegwanyiza ebifo bino kwa bwereere. All eligible members are invited to express their interest to contest for the position of Speaker and Deputy Speaker of Parliament beginning today, and this expression of interest will continue up to 23rd May, that's tomorrow Saturday at 3 p.m. Tango Doy ategeezezza nti abaneeyanjula enkya amannya gaabwe ge gagenda okutwalibwa mu lukiiko lwa SEEK ku Sande basunsulwe era ku olwo olw'eggulo aganaayitamu ganjulwe mu kabondo k'ababaka ba NRM. After that, once SEEK recommends, then we shall take the same name SEEK recommends to the caucus, which is for election at State House Entebbe on Sunday the 24th at 2 p.m. Once we get the flag bearer for Speaker and Deputy Speaker, we shall then be ready for Monday election of Speaker and Deputy Speaker wherever Parliament will convene. Abavuganya tebakkiriziddwa ku kuyega balonzi wadde okubagulirira nga n'azuulibwa nti akikoze waakugibwa mu lwokaano. SEEK has with immediate effect stopped any person who wants to be a Speaker or Deputy Speaker from campaigning. Whatever kind of campaign, if you are good campaigning and there's the videos or recordings to your campaign, you will be disqualified. Abalonzi abasuubirwa okwetaba mu kulonda kuno bali 371 nga kuno kuliko ababaka abawangulira NRM bendera n'abo abali ku bwannamunigina. Olukiiko olutudde olwaleero lwetabiddwamu abakiise ba SEEK bonna okuviira ddala ku ssentebe era nga ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wabula omumyuka wa ssentebe owookubiri Anita Among talabiseeko era awandiise ebbaluwa n'abannyonnyolera ne yeeyama n'okukulemberamu kakuyege w'oyo yenna anaawandibwako edduso. The Right Honourable Anita Among has written to SEEK and the chairman of SEEK saying she has withdrawn, she has no interest to run for Speaker. Okusinziira ku Tango Doy mu lukiiko ono President Museveni abategeezezza nti Among ye yalekulira ku kifo kino era nti talina ndowooza yonna yakuddamu kwesimbawo era nti naye yamuddamu n'amwebaza emirimu gy'akoze. The second national vice chairperson sent apology. The letter was read to SEEK indicating that she is not able because she is indisposed, and that apology was received and accepted. Kyokka President awabudde nti tewali nsonga lwaki ebifo byombi tebikubwako kalolo kiwa omwagaanya abeegwanyiza ebifo bino okwesimbawo. And other members are also willing or free to come in. The Right Honourable Minister Obotho and others who are interested, so long as they are NRM and they are members of the 12th Parliament. Bino bibeereddewo nga ababaka b'akabondo ka NRM basiibye mu keetereekerero ku Paalamenti nga beekebeza COVID-19 okwetegekera olukiiko lwabwe olusooka. Bano batubuulidde bye basuubira mu lukiiko luno olusuubirwa okuba olw'ebbugumu. Waliwo ebintu bye twatandikako ekyankwazi ebitaggwa tusuubira nti bigenda kuggwa, so tulowooza nti nga kukasigenda kutunula kabondo kano kabaka naddala ba NRM kutunula ani agenda tukwata flag era anagenda kubeera Speaker wa Parliament ene 12. Mu babaka abeesowoddeyo ye Rose Opiga, omubaka omukyalo owa Terego, Tibyanze Peace omubaka omukyalo owa Jinja District, Nasinyansi Nyakato omubaka omukyalo wa Hoima City era bonna bawera. Tusaba omukulu President Yoweri Kaguta Museveni atunulemu awa abakyala ku kifo kino atuyambe buyambi atuweeyo ekifo kino.
ffe abakyala tubeere nga tusobola okufuna omuntu atukiikirira era teyandibadde mulala naye nga yetibyaze peace. Ffe tubasuubiza ntugenda bawagira ku lwa sipiika wa paalamenti omusajja asobole kulembera paalamenti naye omumyuka we ayina obeera mukyala sobole kuwalkinga the talk of women empowerment. I have the capacity and capability. 4 is the West Nile issue. 5, this woman called Rose Obiga is your best choice as the Right Honourable Deputy Speaker. Robina Nantale ne Fred Kajubi be bakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.